komyewe waka abalwadde nsaba mukama abeere nga asobola okubasuusa mpola 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 abaweddemu essuubi ssuubi liri wa mukama katonda gwe tunuulidde ffenna okubeera nga asobola okutuyamba program amakungula olwaliro tuba tugobye bumale Katumba Fred Gemanya ku KTVO wetusinzira okuba nga tusaasaanira eggwanga lino n'ensi zonna ezotoloddewo okutwaliza awamu olunaku olwaleero tutindize olugendo nga bwe twabagamba nti programu eno tubatuusaako ebyo byennyini mu butuufu bwabyo ate tubatuusaako bisinga tetuleeta bikolanga tetuleeta byefaanaanyiriza naye tuleeta ebyo ebirabika okuba nti bikola ekituufu nga bwe kirina okuba nga kitambula tutindiza olugendo paka abamanyiyo bulungi Kasawo kisangibwa mu district y'e Mukono kisangibwa eno mu Nakifuma County munda eno gye tuli osobola okulaba background n'okakasa nti yes we tuli weewonzikiriza singa mbadde sinayogera nti tuli Kasawo alaba background obadde osobola okugaa nti tuleka tuli Ghana kuba tubadde nga tubisoma kokowa growing in Ghana ndowooza background osobola ogiraba nti yanyiridde dda we tuli era ekifaananyi wefunye ekituufu olunaku olwaleero mbaaniriza sirinzeka ndi n'omu ku basajja bakaliba b'e Kasawo era bakaliba ba district y'e Mukono mu mbeera yonna ye meeya omulonde akadde kano bingi ajja kubitumenyeramenyeramu naye omusajja gwe naye si mutene n'akatono kibula nange mpulira amaanyi wennyimiridde bwe mba nnyimiridde n'ow'amaanyi okutwaliza awamu era ensonga lwaki tuli wano mu mbeera zonna meeya nsanyusa okulaba sebo nange nsanyusa okubalaba akadde kano ogenda kubuuza ku atulaba ku KTV tubeere nga tusobola ogenda maaso sebo atulaba ku KTV mukama katonda mulungi era eyatusobozesezza okukeera tujje ku programu eno amakungula yes programu eno amakungula kansubire nti kyetugenda okuyiga leero mu kirime ekya Kkooko kijja kubeera nga kiina engeri gye kigenda okuimpakitingamu obulamu bw'abavubuka n'oba bakadde abakyesobola okukirima kuba kino ekirime kyo tekiriiko kubanga kyo kasomalo kisimba n'okirabirira obulungi kisobola okwerima kyokka awo nnyini we tuli meeya kuliko akalulu amiina sebo kalulu twakayitamu kalulu ke tubaddemu si kalulu kangu okutwaliza awamu nga wagambye nti omuntu ayinza okuwangula ate ne balangiramu n'amameka wabula ffe engeri nga twatambudde bulungi era sebo nze meeya Kasawo Town Council kino ekitundu sebo tebenkera bulungi kubanga mu Gwokutaano nze nja kubaduumira sebo ogenda kulayira sebo nja kulayira okutwaliza awamu nange nsanyusa okusanga amiina sebo mukyo atulaba ku KTV abantu abasinga mulwanira obukulembeze abamu ne twebuuza tumanyi okumya ne tugamba kaakati Kyeso ayagala obukulembeze naye agenda kukola kinga naye kennyini yeeremereddwa abasajja bano yeesimbyewo ku bwa meeya era n'awangula akalulu naye nsuubira ebimu kubirayiko okuba nti byamuyambye okuba nti awangula akalulu kano bye bino byagenda otunnyonnyolanga naye birala tubinoonyezza nga naye tamanyi nakumanya nti tumunoonyerezaako mu mbeera yonna naye okufuna ebingi n'okumanya ettaffaali lyatadde ku by'obulimi n'obulunzi okutwaliza mu sekita oba mu sayidi zene Kasawo y'ensonga lwaki tumunoonyeza olunaku olwaliro tunyumyemu meeya tuli mu Kkooko Kkooko lwaki Kasawo okutwaliza awamu abantu bamujjumbidde nnyo okubeera nti bamulima okusinga ebitundu byonna ebya Mukono bw'osobola okugenda e Kabembe tosobola kumulako yadde ekikolo ekimu ne bw'ogenda mu Mukono South oyinza okunoonya ndowooza n'ofunayo ebikolo nga bina ate nabyo ng'ofubye nnyo naye Kasawo ndaba Kkooko mungi kizze kitya okutwaliza sebo oli munnamukisa nnyo okubeera ng'oli ku ttaka lino lino ettaka sijja kugamba nti kino lyabwa bajjajja baffe jajja wange Sulumani Nsubuga yali akola mu ofisi ya Wavansibirwa myaka egyo Wavansibirwa Bwakabaka bwa Buganda omusajja oyo yali muweereza y'ensonga lwaki Kkooko gw'olaba mu Mukono yenna jajja wange wano oyimiridde wano sebo ye yatalaza Kkooko yenna kyova olaba nze nange gw'olaba wano jajja wange we yakwasa kitange Lwanga Henry n'amugamba nti kati genda osome ebyobulimi kubanga ffe tulina Kkooko njagala ogenda osome odde olabire ekirime kino okirabirire bulungi sebo n'amutwala n'afuna diguli taata wange oyo yamala okufuna diguli n'ajja waneeno ng'ategedde ekirime kya Kkooko kirime kya mulembe kati yatandikira ku mulimu gwa jjajja
jajja gwe yali okozeeko kuba ye jajja we yasaka eryendo kwa mu bazungu. Yes. Sebo nazireeta ku kitundu kyaffe kino Mindi n'awaako kona emikwano gye Museeta Mugundi. Sebo kooko yava wano ku ttaka lino okusaasa abaana Mukono. Yes. Yava wano ne wajjajja. Soosi ya kooko ekasawo n'okusaba Mukono ava wano wennyini. Kitegeeza tuli ku soosi wennyini. Oli ku soosi. Emmwanyi eriwa? Emmwanyi gyeri naye kati okusinziira nga kooko gyazze adduka supiidi. Abantu abasinga emmwanyi eno. Yes. Bagireseemukko emabega naye nga gyeziri naye nga omuntu amanyi values biki ebiri mu kooko n'akatale ka kooko akayitingako paka waggulu wali buli muntu yasikirizibwa n'agamba nti nina okusimba ku muti gwa kooko. Esebe era mu buufu obwo nange kennyini gw'olaba ayimiridde wano taata wange oyo we yayagaza abantu ekirime kino ekya kooko nange we namala okusoma mukama wange nina degree social work and social administration. Wenamala okufuna degree eyo taata n'agamba okola ki mu kibuga lwaki tojja mu kyalo wano nga taata yalaba yayina kyandabamu n'agamba lwaki tovaayo eyo ojja neŋŋamba yi muganda wange nve mu Kampala eri mikwano gyange ove kujja ebitabo kuba nali nfunyeyo olwedda akalimu neŋŋamba taata ate nve kalimu ate nkwate enkumbi naŋŋamba novaayo taata wange oyo alina ekigambo kyayogera n'agamba sebo ogaanidde Kampala kuba yampita enfunda wali ogaaniddeyo naŋŋaanye naŋŋamba ne Joseph onkaabya amaziga ne nange nja kukaabya omusaayi lumu neŋŋamba ye omusajja ono lwaki ankolimidde ekibuga kyali kinene kino kyali kinene neŋŋamba wa kanve Kampala sebo nakwata bwange ku makya nga nti okuswala bajja kundaba nga nkute tindikaali sebo nakwata ku makya nenzira ku mutala mu kyalo eno ebitabo n'obiteekawa mirira byaliyo ne ofiisi eri nagamba bannaye mikwano gyange taata ŋŋambye ajja kunkaabya omusaayi sina kyakola sebo nenzija ku kirime kino sebo kyesijja kwejjusa ku kitange oyo kubanga taata wange oyo gwe mumuli gwange sebo lwentunuulira kitange kubanga ne kuno okwesimbawo waliwo abampadde akalulu nga bagamba ono ye mutabani wa Lwanga eyatuwa kooko omusajja yaleeta enkulaakulana ku kooko katuwe mutabani we akalulu naye era ku ekyo nange nina kye nagattako kyamaanyi nnyo ku kirime kino ekya kooko nayagazanga nnyo abavubuka kooko kubanga nze taata we yandeeta n'enyiga ne tukola nasale ne tutandika okugaba kooko ku kyalo ku kitundu nga otukwatirayoko kasente akatono naye nga tukwagaza tugamba wange nga taata alina emmombo gy'agamba agamba naye mugaana okulima kooko naye ebbeeyi ya kooko tennaba kulangirirwa werima olinda ekiki kigenda kukola ki wabirabanga byakusaaga sebo kooko n'agenda alinnya mpola abantu abatasimbako oku ku mulembe ogwo ne bajjukira taata bagamba banne Kalimuze Lwanga yatugamba tusimbe kooko naye kati raba kooko ng'atuuse ku mitwalo emeka ng'omuntu abeera n'ensawo ya kooko etya emu nga ya kilo 10 nga ze miliyoni meka emabegako naye kati akatale kagenze kagera due to price changes ebyo bibaawo naye omuntu omulimi gw'olima ekintu kyo era n'osuubira kiringa omuntu okubeera ngawo n'ogera n'osaba essaala naye nga tolina kyokoze eki naye gw'erima kookowo ogambe Mukama Katonda wolikyusa embeera tunaatambula awo wennyini nga we tuli meya otwaliza kooko alina kyanjawulo ki okusinga ku mmwanyi ekasawo kuba ntunuulidde emimwanyi gimbuze kalimu kamu naye tulabye famire ez'enjawulo oba amaka ag'enjawulo bonna nga bazze balima kooko kyanjawulo kikyalina ku mmwanyi ekirime kino ekya kooko kyangu kyakulabirira ti kooko n'omukwata n'omusimba with a lot of care nga nawe omwagala kuba nze taata wange nga kuba ne kumpi kasakulaba ng'osimba kooko nga weesimbe boodi akuba oluyina gamafukamira kooko n'omusimbe ng'ofukamidde buli muti ogusimba ofukamidde n'ogulaga omukwano kiringa kati eddimiro eno wogiyitamu bwoti ng'ekulaba omukwano gwekulaga kiringa ente nti ente wogiwa ebiwata n'ogikola ati ate ekuweereza kooko ono kasita omala omusimba bulungi mu kinnya kyayo nga kinene bulungi n'okisima n'omuwa ku busa n'osimba omuti guno eno mu nkuba omuti guno ne gugenda guvaayo mu mwaka gutya already kooko omwaka gumu n'ekitundu aba amaze okujoketinga branches ziba gizitandise okukola ki mu mwaka gumu n'ekitundu gigenda okuwera emyaka 2 ng'otandise okulaba flowering kasakati yatandika okuba akamulinga kanene ate mu myaka 3 already oba otandise okulaba development ya pod bweti kati ogenda okulaba nga ne pod ekoze eki ku season oba ogenda kumala kunoga mu myaka emeka ekireeta kooko n'okuba ow'enjawulo
kooko no kasita omulabirira n'olaba kati nga egundi nga olaba ennimiro eno temulimu muddo noonya nti nange omuddo sigulaba mbadde mayite okimanyi asobola okuwangaala emyaka 10 emyaka 10 kubanga kati gwe weebuuze jjajja wange wedda tuli ku TV ndi ku TV era abakola research bajja kugamba omwana byayogedde bituufu emyaka 10 gwe n'omusimba bw'otu n'olaba omutingo ogwo n'ogulabira bulungi n'opuluninga bulungi gwo gukula gudda waggulu nkitegeera mukula sebo ogwo omuti gusobola okula gudda waggulu nga otema branch ezinga zikola zitya zitambula kooko oyo mu myaka 3 kyova olaba nze nange embeera nga mbisomesa bye bino ebyantunze n'okulaba nga nafunye akalulu kangi ti kooko ono bye nali njogera nga mbisomesa abantu nga mbitegeeza kooko ono kasita amala okuvaayo bw'ati n'omunoga bulungi ng'omulabirira n'olaba nti podi egize development evuddeyo bwete n'ogamba kati eno podi ngenda gikolera kiyeetaagisa ki nga buli kawuka akajja ogyewange omusomesa nenkugamba tulina kuteeka ku kadagala bwe kati oyinza okulaba omuti guno gwonna nga gujjudde podi nga tekuliko na podi etya enfu kati kooko ono kasamala okwengera ngo era okozesa eno sekatuwa kyova olaba n'agireese nti kiri advisable wobeera nga otandise okungula togenda nga okuula bukuuzi bwoti ogira bwoti nojjako cushion bwoti kasita omala okukatema kano bulungi tovaayo ng'okula bukuuzi nga nkima womala okukasala bukuuzi kitegeeza buli wojja waneeno podi eno wegize another flower is coming buli wojjawo kyekyo kyenkugambye nti emyaka egyo gyonna oyinza okulaba gwe management yo gwe gyowa kooko yemuwa obulamu kyova olaba nti kiri kye wambuuzizza nti kooko lwaki adominatinze nnyo okusinga ku mmwanyi ti emmwanyi gyeri naye kabeeyi ka kooko omuti guno gwonna gwolaba n'omala nti omuti gwo gumu guvuddeko kilo 15 kati weewunye nga oyina emiti ng'olina acres 10 buli eka egendamu emiti 4 kati njagala ombalirire emiti 4 nga buli gumu guvuddeko kilograms 15 njagala ombuulire omulimi wa kooko gwe kikalivulatingemu oŋŋambe nti waba atunze sente ezo ali mu sente mmeka ekituufu nti aba mu kasente akangi kyova olaba abantu bettanidde nnyo ekirime kino kubanga ekirime kigabirira ate ekirime kino eno sizoni yadde gyeri n'ekyo tekibeerako na sizoni yenkomeredde katonda kasita akuwa enkuba emiti gino ne gitoba another flower is coming kyenakugambyeko nti okukungula kuno okulungi kwe kukuwa omuti gwe okuwangaala tikasita omuti guno eno okungula kooko ng'omukungudde bulungi gukasita omuti gumala okutoba bwe guti nga gugudevelopinga kamuli kyova olaba ye kooko asinga ku mmwanyi kuba ye emmwanyi oyinza okugamba nti emmwanyi tuzikungula mu sizoni etya emmwanyi yonna neekala ne kooko takala ssebo awo wenyini meya wetu agenda throughout leya okutwaliza awamu ogambye kooko asobola okuwangaala emyaka 10 ng'okyanogako omuti nga guno eri atulaba ku KTV akadde kano osuubira guli myaka ng'emeka guno omuti guyinza okubeera guli mu myaka nga 3 emyaka 3 guno nga gwenkana bwe guti kubanga ekyo kyo nkikugamba kasita gwo omuti gukula ne wajja akantu kaneeno nga koolaba bwe kati guno ne we gukaddiwa guno osobola okugutema ate kano ne kakula katya awo nkitegedde ne kakula kati guno gwe nkugamba gwe guli ogwali oguweza 10 kubanga lino ettaka nagambye bajjajja baffe kati weekange singa nkubuulira emyaka gy'abajjajja baffe we baafiira ffe nga tetulinawo myaka nga 5 kwana ngaffe kati laba bakitaffe ate nabo ne bajja ne bakwatamu era wosanga ku taata wange era omusanga n'ogamba musajja akuliridde kati lwaki bwe nkugambye nti egyo emyaka giba 10 lwaki oba ogaana awo wenyini meya kooko nga mu mwaka emirundi emeka mu mwaka kooko ono mubalire seasons 2 mu mwaka season 2 tuweemu ku myezi awo tuganga mu bweguti kati kooko ono kati nga woolaba ono tusobola okumubalira mu mwezi ogw'omukaaga oba ogwokutaano kuba kati tuli mu February mwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu n'ogw'omunaana tuyinza okutandika season yaffe naye nga si yegenda okubeera bampa season y'amaanyi
tugenda kubeeranga kutulonderera ebintu bineno bibeerawo due to weather changes. Kasita embeera ebeera nga ya musana sizoni zino zimanyi okukyukakyuka kyova olaba sijja kugamba nti nyinza okuubya abantu naye kibeerawo ku mbeera ya budde ti buli kooko ono waafuna enkuba ng'enkuba nnyingi asobola okutambulira mu chenjezi ze ziri eri ezagundi ez'embeera y'okubala naye kasita akasana ate katukuba ennyo akyusaamu mu mbeera n'olaba nti gwe abadde asuubira sizoni okubeerayo mu gw'omwenda ate tebaddeyo ebadde ntono ate enkuba nejja nga nnyingi emiti negitoba fulawalingi nejja obumuli obwo ne bukwata ate sizoni n'otandika okugiraba mu gw'omwenda mu gw'okumi kumi na gumu Desemba Januari Februari nga wano we tuli kati kyolaba kati sawa zino esebo nkitegedde mu butuufu bwakyo era tulaba ku KTV mu mbeera zonna bingi bye tuzze tubawa naye leero muleka mufuna ekyenjawulo kikwatagana ne kooko ebiseera ebisinga buli mufuna soosi y'ekintu mulaba ekyokuzzaako meya ekimu ku bibuzo ekirabika okuba nti kisembayo mu puroguramu eno olunaku olwaleero kooko ono bwe wajja n'omusanga nga bajjajjawo bamuteekamu amaanyi tewafunako ku mbeera yonna yonna engeri gyali nti sizoni waliwo watuuka n'abala ate waliwo watuuka n'abanga mutono sizoni ne zikyukakyuka nga bw'ogambye tewafunako ku mbeera egamba nti kankyuseemu walemerako bulemezi okulabika okuba nti ogguse ekyo bajjajjaabwe kye baatandika lwaki wakikwasaganya bwotyo nkyogera nnyo kubanga abajjajja baffe era kyekyakuwa amaanyi jjajja naddala taata wange waaba ayogera kubanga nze saamulaba naye taata waaba ayogera alaga omusajja yali naggwano nnyo omusajja yali ow'amaanyi n'akugamba kimu ti bannange simba kooko beeyi ya kooko tennaba kulangirirwa kati ne taata yennyini alina we yatema kooko nga jjajja ate amugambye nti tokola ki totema taata n'amutema awantu wali eri wonna wonna we yamutema jjajja we yamusana n'agamba jjajja wange taata nze yabinyumya ne nange nga mbifuna n'agamba ojja musiima nga tukolera eki sebo wayita akabanga katono nga jjajja yafa taata yamuzaawo yekka n'amusimba kooko era n'amugira yekka beeyi neegenda ng'epiikinga nga taata yennyini yegabalira musajja ono yali nabbi jjajja yayogeranga ebigambo ebiri mu kutuukira nga owulira nti Jesus yayogeranga mu ngero ate ne bimala ebikola bitya kati nze sisobola kukwata nkumbi sisobola kukwata jjambiya sebo n'entema omutimba ng'atema jjajja wange leka nze nkubirize tumusimba abeere mungi kubanga nze ebibala bya kooko na biki ebisobola okuva mu kooko mbimanyi okuzzaako emabega okimanyi nti omuntu abeera ne eka ye eya kooko etya emu asobola okugula amata ewaka asobola okuweerera abaana school fees asobola okugula ensawo y'akawunga n'ey'omuceere n'agiteeka mu nsonda asobola okugula ekidomola ekya butto n'amanya nti ekyemmere nkikoze eki mu lukungula lutya kubanga emabegako kooko we yagenda waggulu kiro ya kooko emu yali ya mutwalo gumu mu 2,000 embisi fresh nga wolaba podi zinene omuntu n'amunoga n'akuba n'ayita amugula n'amugamba mpa sente cash wobeera ne kiro 2 sebo ze sente meka kiro 2 eza fresh cocoa ngeri mugumu satu ziri milioni 2 n'emitwalo meka milioni 2 n'emitwalo 2 omubisi kati kooko ate oyo nga wamukazizza n'omukola obulungi mu process empitirive ya fermentation kooko oyo n'afulumanga wa mulembe womutwala mu katale mu bazungu kiro ya kooko emabega si kati yali ya mitwalo 3,1000 meka otegera ekintu ekyo kati omulimi ng'olina eka yo emu ogirabiridde osobola okulema okuweerera omwana school fees sebo gega amaanyi ga jjajja genkugamba na buli kimu kye yayogera naafe emyaka egyo gyonna emyaka gyonna buli muntu eno family land gye tuliko jjajja waffe wali eno wootambula wonna ziringa eka za 50 yes buli mwana yamuwa tetubanga gye tuvudde yonna wamwe yonna gye tuyise kooko muyitirivu family land yonna ne gy'owetedde eri okugira yali yajjajja kati yakwata abaana be n'abagamba gwe nkuwadde wano gwe nkuwadde wano ne bataata baffe nabo naffe ne batuyita yadde bo tukyabalina ku nsi naye era ng'olaba
koko just ye line ya fefe tulina kirala awo nyine meya akatalekeka eri abantu abalekeddwa ebintu nga bino ebyensibo okuva mu famire zaabwe ne batabikuuma naddala gwe yakikuuma n'osalawo kikwasaganya ate kadde okyenyumirizaamu nkyo yambye n'abalala okuva mu kyo obawa amagezi ki abantu ngaabo nkubiriza buli muvubuka ali eyo nkubiriza buli mukadde ali eyo nkubiriza buli muzadde ali eyo oyagala omwana wo ate naawe omuvubuka nkukubiriza kino ekyajjajjawo oba ekyataatawo kyaleseewo tokitunda mbw'ogenda ogula epikipiki tokitunda mbw'ogenda ogula amaka olabirira omukyalo omupya ekintu kye bakuwadde nti kya bwajjajja ekintu kino olina okukitwala mu maaso nze nkubiriza buli muvubuka w'olaba taatawo ng'alina kyakola taatawo gwe musabe ekintu ekya titaata ekintu kino eno nkoze nti okukiwangaaza taatawo akuwe ku magezi ne bw'okwata ekintu taatawo kyakuwadde oba jjajjaawo n'okyejjako mbw'ogenda ogula epikipiki pikipiki bagenda gikubbako oba emmotoka wabula sigaza ettaka funa amagezi olabe engeri naawe gy'ogenda okulikulaakulanya nze nkubiriza buli muvubuka ali eyo nga toyagala kukola ng'olaba taatawo ayina ekintu kyeyenyumirizaamu gwe n'akikuwa oba Mukama Katonda n'amujjulula gwe n'okitunda kintu ekyo tekisobola kukuwera mukisa kubanga jjajjawo ye yakiteekamu amaanyi oba taatawo n'akiteekawo toyina kukitunda leka naawe Mungu wali kujjawo ate olirekawo abaana bo era nkubiriza buli muntu ali eyo abeere mukozi ku kooko ono tasobola kukulyaza amaanya n'obeera ne ekayo eya kooko emu bweti tesobola kukulyaza amaanya gweka endabirirayo eba ya mulembe sebo era nkubiriza buli muntu ali eyo wettanira ekirime kya kooko ennamba yange eri 0757 51 08 67 mbeera kasawo nasala enzirina amagezi ngalina ga bwereere nze kyemba njagala ojonguleko buguzi ki ndokuwa naye nga tonangulako nsooka kutwala mu nnimiro naye nkusomesa bulungi na butya bw'ogenda okufuna mu kirime kino bannange abantu bwe bati be tugenda okubaleetera KTV bye yasalawo okubeera nti ebawa ekiriko okuba nti kyetaagisa ekikwongerako era nga mu pulogulaamu eno tusinga okutunulira ebigatta omutindo ku bulimi n'obulunzi okulaba nti ate bannayuganda yebadde ensibo yaffe emyaka n'emyaka twabisanga nga bajjajjaffe batambulira wetulina ate okubeera nti tukomyawo bannaffe ate abaliwo bamanye amakulu agakirimu tule tusobola otambulira ddala obulungi Katumba Fred Gemanya pulogulaamu amakungula olunaku olwaleero mugenda kunzikiriza tukome wano mbadde ne mmeeya omulonde owa Kasawo Town Council twaliza awamu mumuwulira ensonga gy'alina nkulu nnyo nzikiriza nti ku kyemulabye n'ebifaananyi bye mulaba temusobola kukkiriza nti tuli Kasawo bannange okooko yenna ali Kasawo ate abadde abikola era abibaddemu yoyo ye mukulembeze wammwe gwe bwalonze ab'e Kasawo kiki kye kitegeeza abakulembeze abalina ebyokulabirako muveeyo muweereze abantu abatalina byakulabirako temutusumbuwa mukole ebirala ebisobola okubeera nti bikola ki bibagattako naye abalina ebigatta ku bantu bajje baleke okuba nti bakola ebigatta ku bantu meeya mumulabye ayina ebigatta ku bantu nga tannayingira n'abukulembeze kati obukulembeze nsuubira ajja gattako bugasi tujja mufuna awaddako ate twongere okubeera nga tukwasaganya ebiddako mbeere bulungi olunaku olwaleero nkoze ne manager Nyanzi Live abaddewo nnyo ebo ku kamera oyo tetukyali makambugo naye tetulina kyakukola katubeererewo tutambulira tulina